Maama wo ne taata we baba bakukwata ne bakuleeta mu America. Ddala lwaki okyabakkiriza okukola? Ng'otuuse bakuleeta ne bakuweerera. Nedda bye bya kisiru. Abazungu bo nga bakiina. Betukopa bakiina. Abagamba abazungu tebalabira bakadde baabwe. Obadde ki? Betukolako ng'abaana baabwe batusasula. Ani abasasula? Si bo babalabirira. Era osanga omuzungu nga ye atambula butambuzi kunyumirwa nsi. Bibano abajja mu Afirika kulambula. Abaana baabwe be babakola ki? Bakolerera. Naye omwana omuleese omuweeredde atandise okukola abamu baddokita afuluma okugenda okukola naawe n'ogenda okole. Oli mu myaka 7. Jjajja ababibisittinga abaana. Naye mumanyi obubuzibu bwe muteeka ku bajjajja okubawa abaana aboogera oluzungu olumerika nga jjajja tamanyi wadde okuwandiika erinnya lye. Okitegeera? Aw'okumuwuliza ajja kukubawo mpi. Kubanga tayinza muddamu n'ategeera. Bannange embeera y'e Bulaaya temugisibira munnyo bakadde baffe. Bakadde baffe eno omukadde aleka embuzi ye nemubeera ku bwongo nga ye stress gy'ayina. Basiraamu bannange, Tammy's Fashion Hub ebaleetedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilibab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kkala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu size n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Equatorial Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787, noti 57, 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Kale ku mukutu kwe tuli Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero banirizaako ena gye musinzidde okubanga ate mutulabira mwebale nnyo mwebayire ddala. Naffe wetuli wano okulaba nga oba oli awo tubakwasaganyiza mu nsonga nga bwe zitambula mu kibuga Kampala okubakyaliza ku bantu ab'enjawulo buli omu n'awa opinion ye either ku nsonga ze oba ku nsonga nga bwe zitambula. Tuli proud pale be banaffe abakasije breeders Emityana balimi abasinga bakwataganya ddala mu bintu by'okulunda ente awo basingira ddala okuguka. Basajja bakolera ddala bulungi nnyo, gendayo ate tukozegane banaffe abamirembe beddings and curtains ate akutugaseko Beaver Organic wamu ne banaffe aba 22 bet ate ekintu ekibanga kitambira ddala maridadi sana. Kakati ku show olunaku olwaleero ndiko ne musajja wange okuva Omumerika naye nga aludde okuddayo bamukwata wano n'asigala wano. Nali manyi by the way Uncle Muvex we bakuta bwe bati ng'ogamba kati let me go back ewaffe. Anti we banteera nga waliwo eŋŋombo bye bayita gomite ati nga so agireka. Kati oli gomite? Oli gumite? No, ati kati bw'oba ne keesi bwe bakukwata bwe bakuta bagiyita bail. Kati oba tosobola fuluma ggwanga. Okay. Paka nga keesi bagigobye oba nga bagukusinze ne bakusalira. Kati eyange yakaggwa. Bail yawe wagisinze? Ya keesi yali dismissed. Banoonyereza okunoonyeza kwabula. Kati bagenda kusasula? Singa mbadde mu nsi ezitegeera bansasula. Naye wano okukusasula ate bakuzaayo busa. Naye balooya bange bakirimu. Embassy ekirimu kubanga bansiba emyezi 2. Natokyaringibwa. Bante kugamba bintu bingi byenfiiriddwa. Emyezi gye mmaze wano kuva najja end of November ne bankwata beginning of December. Christmas wajirira mukomera? Christmas, New Year, buli kimu. It was bad. N'okulonda kwennyini kwansanga eyo.
Tewalonda. Kyalonda. Naye ng'olonda. Nonda. Olina dual citizenship. Olina dual. Nze ne bwe mba sironda naye making abantu nga 100 okulonda. Ne. Okay. Ali ata vice president wa UNA Muvawala. Lero bantu bonna lwaki bakyampita vice. Gwe vice president wa UNA. And former. Kati president. And former vice president. Kale kachiko ka UNA oliko ngani kati. Akati ndiko nga senior. Siriko kachiko. Ndiko nga senior ya serving a communa. Ngani twawulira kulonda. Tekwaliwo. Sina ndamu kuwulira kulonda kwa UNA. Ate likwayatiikirikanga ne tuwulira nti Monday kati kitabuka Monday atigo. Sajja wange mutumiddeko nnyo Monday atigo. Actually tewali kulonda last year. Timu yonna gye nali nayo yakomawo. My president Lambert secretary yakomawo. Lambert yali musajja wange neta kyakwata masimu. Naye remember the incident. Etibot. Air abduction. Kati ngenda okuddayo. Nga sikyali. Balaba toliiwo. Naye. Muvawala. Balaba toliiwo. Ne bamuyuya. So, nesi saasira bantu bambi buli gye mpita bakyampita vice president. Ne bwe mbeera ku mukolo bannanga ate bambi nange sikiinaako control. Oli akulangirira kazinda tojja kugenda odduka sikyali nange nkireka bulesi. Gwe bagamba vice president ate era ufanga president is always a president. Era mba vice. Kuba vice president ofunira mufunamu ki? Ndaba abantu bakanira ekifo ekyo president wa UNA. No, naye kankubuulire okusavinga abantu nakyo kinene. Bw'obanga osavinga abantu in a good way. Kinene nnyo bwe kigenda kuleza meyo. Naye ng'oggyeko ebyokusanyuka. Mwami Muvawala. Ng'oggyeko ebyokusanyuka. UNA eyambye ki abantu mu America? Kubanga nze ebisinga nze mbabuulira amazima. Ebitambulira ku internet. Bantu kuzina mazina, ndaba bayimbi kuyimba, bali ku boat cruise, bali ku ki. Nanti gwe ebyo byoyagala okulaba. Nete sina abantu abagala okulaba bagenda mu investment, abagenda mu gundi mu forums ez'enjawulo bajjayo ebintu bingi nnyo. Kati gwe olw'okuba kulaba bazinye bati era bye bikunyumira. Naye waliwo abantu abagendayo nga bagenda. Bani aba-uploadinga waka wa UNA? Abantu bangi abamu tulina gundi. Tulina omugundi website ya UNA. Buli kimu kibadde mu UNA. Nakati ebyali mu convention ya last year. Kwebiri investment muli mugundi zi forums ez'enjawulo. Buli kimu kiba. Omulamwa gwa UNA. Omulamwa wa networking. Buli mwaka tubeera ne gundi theme ez'enjawulo. Buli mwaka. Tekawo theme ez'enjawulo eziba zigenda okuddukanya gundi convention. Lwakuba nti abantu abamu bo baagala kulaba wali eryato ligenze lityana kinendongo awo nga bakomye. Ne convention etandika Lwakutaano. Okuva ku makya abantu babeera mu gundi. Ebeera nnaku mmeka? Nnaku 3. Gwe wali olabyeko entertainment y'emisana. Olwezi ziba za kiro naye olowooza emisana tuba tukola ki? Sana wabaayo biki ne bonowulira nti bageze mu business gundi, breakfast gundi, health biki, bintu bingi ebibeera mu UNA okuva ku makya paka lwaggulu. Yes. Tekiba kya omusajja ntiisisa. Tekiba kya kukyakala teba ya it's a business and networking. Okay. Yes. Era abantu abava eno. Kyovola nti banka zitweyunira nnyo. Tubeera ne banka nga 6. Ne tubeera n'abasajja bano abatu real estate. Nga bayitirivu. Nga bakola ki? Nga bazze kutuwa ideas, insurance, buli omu babaayo. Yes. Lwakuba nti kamera zitunula nnyo ku ki? Ne ba blogger basinga abeeri batunuulira nnyo entertainment.
yaba abomu America kusinga okugenda mu business forum alabanga ebimubowa. Kitegeeza muyina y'abantu nga balina obujulizi mu Yuna. Nnyo. Tinze Yuna. Nze omwasooka. Ekisooka Yuna ya makinga, Yuna okubanga ntandise ogibeeramu. Ya making okwekkiririzaamu nti nange nsobola okufuga. Okulembera si kufuga. Nali badde nfuuka vice president naye okuva nga njijjamu nga mbiraba abenge gye babikola neŋŋamba by the way this is the time to serve my people. Yeah, ne serving. Olunaku nabadde ntudde nkoze nnyo emboozi zino. Nekyamukisa mulungi w'oli and experience yo ku Bulaaya oli myaka emeka? 2. Oli ku myaka 2 naddala mu ggwanga erya America. Era sigendangako mu nsi ndala kubeerayo. Ensi gye mbaddeko ntambudde mu nsi nnyingi naye kukyala. Okay. Experience yo ku Bulaaya nnungi era nnene. Very good. Era nkiwa abavubuka abatulaba abalaba sheeno n'abantu abali mu ggwanga erya America bagenda kusinzirirako ggwe oba abantu bangi naye yakayingira ayinza okuwuliriza ebigambo byo nebimuyamba n'oyo agenda okugenda ayinza okuwuliriza ebigambo byo nebimuyamba. Ndi mu mbeera nga ssaawa zino nakafunayo abantu 2 Dumba muganda Pastor Bugembe ye yagamba omuntu yaligenze ku Bulaaya n'akuŋŋaanyayo kyakuŋŋaanyiza yakatono nadda. Nenfuna musajjawo Mr. Kapale. Tabangako musajja wange. Wangi? Tomwanjulanga musajja wange. Mwanjula ebirala nti nenfuna gundi. Nenfuna Kapale musajja wamwe ku America. Yagambye yaŋŋamba yakozesa ekigambo Kapale n'aŋŋamba America geyeena ya kunsi. Kuye. Kintu ekyo bangi tekyabasanyusa ku America. Kubanga buli omu yamanyi oba oli awo America bwe muyisiza. Wabula waliwo ate abamu era abagamba ne bagamba Kapale kyayogera kituufu ebigambo byayogera abamu ku ffe byatulemu okwogera nekye yakola kyabuzira nnyo kuba abamu kyabalemu okukola. Emyaka 2 ng'oli mu ggwanga erya America Mr. Muvawala abavubuka naddala omulembe gwaffe 1 tumanye ekitutwala ku Bulaaya tukimanyi kuba golabyeko abavubuka abakatuuka n'abatuuse. What do mistakes abavubuka ze bakola nga batuuse ku Bulaaya si bawala si balenzi? Kiki ekituuse omuntu ku Bulaaya n'atuuka ne yejjusa naye ng'okuva wano yagamba agenze mu land of milk and honey. Baana balwana wano basaba essaala basiiba buli omu ne Francis golaba ku kamera asiiba agenda mu America. Enjala ejamutta. Wangi? Enjala ejamutta. Lwaki? Lwaki asiiba? Visa bagisiibira wano abaana. Dry fasting. So mumpimpi. Nayagala okukubuuza. What do mistakes abavubuka ze bakola? Tujja kwogera ku America kuba gy'obeera. What do mistakes abavubuka ze bakola nga bayingidde America? Kati kansookere ku nsonga gy'ogambye nti abantu baavuddeyo ne bagamba nti America mbi yeetaaga genda n'oddukayo. Ekyo si kituufu. Waliwo n'abali wano nga bagamba Uganda mbi yeetaaga kufuluma. Ne wabawo oli agamba Uganda zaabwe. Tonzija Uganda. Tumujija Uganda. Ebyo byonna bibaawo buli muntu bw'obanga wava wano ng'obwavu bukulondoola ne bw'oligenda mu America olikomawo eno. Bw'oba wava wano ng'obwavu bukulondoola. Waliwo omusajja omu yagamba ti omwavu ne bw'omuwa akawumbi akalya nadda ku miliyoni gy'asobola. Oba okitegedde? Omwavu nga ye yatondebwa kuba mwavu ne bw'omuwa akawumbi ka sente akasaasaanya ne kaggwawo n'asigaza emiliyoni emu gy'asobola. Okitegedde? Kabagezi bokka. Kati ne America osobola okutuukayo ne wagaana n'ogamba geyeena naye nga geyeena kuggwe si ku balala.
Let me tell you something. Tosobola kuŋŋamba nti ensi zinagwadda banagagga bali mu America mwate yegeyeena. Keena etya. Oshegera. Kikiri kyenkugambye nti buli muntu aba n'emikisa gye we bamutondera. Kati ate ne Katonda naye mwenkanya. Wadde abamu bagamba simu naye mwenkanya nnyo amanya abantu nti ono bwe muwa ssente problem n'akukuumira awo. Okitegeera agamba olaba abadde muzibu nnyo nga mwavu kati bwe mukombya ku ssente akamuleke wano ku leve eyo osobola okwetooloola ensi zonna nga buli emu ekwokya nga buli wamu ekwokya. Ffe singa twatabaala dda myaka 2 naye tuseetolinze 20 years oli wamu. You can't be in Guyana for 20 years. There's no way. Abantu abamu balina okumanya nti waliwo chances ate n'omanya kiki ekyakujja wano. Waliwo abaana bemmanyi nti America ebalema kubanga bazadde baabwe bakoze eki beba batutte n'atuuka eyo nga tasitwagolinze kukola ki ku bya visa. Abantu abo batera okulemwa. Nnyonnyolawo tuviirewo ddala lumu. Namba esinga etera okulemwa n'osanga omuvuka nga ye yeevaako nti aba tasitwagolinze byange nga muvawala nti nno nziruke nnoonye visa ntuuke e Bulaaya nga siina nsuza. Okitegeera bwe neezuula neefunira akayumba nti omwana ava eno ng'ali ku green card. Okitegeera n'atuuka eri muzadde nga yamwegayirira soma. Okitegeera nga tayirise mu struggle yonna ate jjukira muzadde we abadde mu America ng'eno ssente amuweereza ali kaweweevu. Okitegeera bamuterako 10 bamuterako 10 bamuterako ki ennyumba compound eringa bweti balina n'abasaawa kati ye mwana atuuka mu America ensi n'emugaana. Mubalabye mbalabyeko ensi n'emugaana n'atandika kunywa biragalalagala olw'okuba nti talina kimugambisa nti kankole nnyo nzireyo obulamu buli bwe mbaddemu si buddamu. Kitegeera ffe bakana kambaata banga oba ovudde wano ng'obulamu bwo oyagala kukyusa bulamu always tubeera successful because oba ogamba kati yekka kyennalekayo kika jagala nzireyo nga sipangisa jagala nzireyo nga nyina kino jagala nzireyo ng'abaana bange bamaliriza okusoma. Kati ffe ababeera nga tukola n'ogamba nti omanyi njagala kukyusa bulamu. Kati ate ne mubaamu bo bano abajja e Bulaaya nakyogerako naluli nti celebrity life togireetanga mu America. Muganda Kezi yakimbuuzaako ate oyo mwana mugezi nnyo Kezi yampita nanga anko Mubaala njagala kwebuuzaako ne mugamba mwali mu America nga ze yakatuuka ne mugamba ekisooka America ejja kunyega olwa celebrity life nesooka okigumire. Kitegeera abantu baagala nnyo okulaga nti celebrity abazze mu America you a loser olemeddwa. Lindako katangaze bulungi ate sikamanya abantu kubula our community bw'ojja mu America bakulabanga naddala ng'oli celebrity bakulabanga gwe Uganda ekulemye bagala bakuteekemu eyo embeera. So n'osooka bwe kikuyingira naawe ne kikunyiga kati bw'osanga bano nga ye tayagala kukola ki ne mugamba Kezi eyo embeera ojja giyitamu but who cares? Oshegera who cares? Sooka osetulinge kyoba osooka okukola sooka ove ku social media. Era endoza yabulamu kaawo mubanga omwaka mugamba sooka ove ku social media channel zo ziyina sooka osetulinge bulungi nnyo basi. Otherwise bw'onoobeerawo awo bantu banaakulaba ng'ozzeeko ku social media. Abantu baffe social media eno bamanyi tuli bagagga nnyo. Bw'obeera kuno agamba oyo kubanga abakulaba millions and millions. Okitegeera agamba bannange nga twajjiddwa banna. So
Life eyo yesinga okututawaanya. Abalala ajja byasuubira n'abantu baabayiseemu nawe nakikugamba ebisuubizo ebimusuubiziddwa kati watuuka eri n'asanga nga Amerika ndala ngalaba ekifaananyi kye baamusuubiza balala bw'alaba mubawala wala ajja emirundi 3 e Uganda ekyo kyenjagala mu Bulaaya okitegeera agenda okutuukayo nga n'ogumu tasobola kujja agamba okitegeera n'atamanya nti nange namala emyaka 7 nga sikomyewo Uganda 7 years ate n'ekirala bw'ojja cruise n'ojja mu America kigamba nti waliwo ebintu ebimu byosooka okwesonyiwa abaira bajja kugamba muvala bwe yagenda eri n'atwerabira sooka osetolinge sooka weetereza obulamu bwo okkalire mu America naye bino nti oli ku ssimu bijja kukulemesa oli akugambe kino ono akugambe owulire ng'osaalirwa oyagala kukomawo wano kwega bisooka ne bikuteeka mu gundi ngo feeling at home not feeling at home ng'olina gundi eyo yeeka enyota yewaka buli gwokubira homesick buli gwokubira tuli wano Makindye abanange ne bakuweereza video ebyo byosooka okwesooka n'omala emyaka gyongeeki yes emyaka 2 nga siri abantu ojjasi obakubirayo waliwo abantu b'omanyi kati abantu abatakuyamba baagazaki mu lugendo lwaffe wabaawo omuntu n'ogamba Alani oyo so akumala lunaku nga sikoze eki gasoogedde naye naye kati bawatanyamba oli kugundi mpapaazi ondaga video nfunemu ki kitegeera okukolagana kuyamba abaana buyogera nabo biki sooka osetolinge kubanga bw'okomawo wano nga toyina be basooka okuseka okitegeera be basooka okuseka okumuye yali yeegya ate America temulemye kati nzo sooka okuŋŋamba America tennemye nti ennemye ng'okijjawo emyaka 2 oyaga nfiireyo okitegeera buno bwe bulamu obwesobola okukomawo wano bakuba nti n'ensi yaffe baagitukyaya ti emyaka 2 oba kale yadde wakati oba nkoledde emyaka 2 gimmala kati oli waka ndi waka kati lwaki waliyo abantu ababadde emyaka 3 naye tebereza kuba kati abantu abasinga okugenda e Bulaaya bali mu myaka mmeka singa 35 abasinga okugenda 35 kati bw'okyapirayo endala 2 oba tokonye bakufa abaagenda edda okitegeera naye kati mba ndaba nga sikyasobola kuyiribanjiriba eri nga naakagenda okitegeera kivola banfunamu time ate nze newa break panga obulamu bwange nze nkolerera kuba bulungi si kuba bulungi balala nze nganze nsooka nze okuba bulungi nenzizaako abalala kivola baŋŋamba nti mu Juni ngenda Uganda nze sisobola ate gamba muntu mulala ate kamutwale nze mmotoka yange nze neekolako service nti n'emmotoka gye nvuga nsobola ogitwala wali nga ndaba service eyiseeko okitegeera tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika ebyenjawulo omuli Flickview, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46 jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna tukubire ku noti 7556 osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. So bwe bulamu obwo nti bw'okalubya obulamu nabwo bukalubire
nti abantu nga bwe nkugamba nti omuntu bw'ava wano olina okumanya ennaku yo okitegeera naye abantu ava wano olw'okuba celebrity life emulimu n'abeera nga kati gwe oyo omuntu gw'ogambye nti simanyi yagiyita geyeena abantu baŋŋamba nza nti namublocking abantu baŋŋamba nti 24/7 ng'abeera ku TikTok kati aba yagenda kukolera eri TikTok oba yagenda kukola mirimu myere tewali akugamba nti nze nagenda kunoonya kintu kirala bw'oba ogenze nga wano osiibuddewo ekisooka mane genze kunoonya ssente ng'ovudde Uganda noga ngenze mu America tebakulimba nti waliwo ekirala kiba kikututte kukola ssente bino byonna abantu bagamba mbunze nagesagenda kunoonya how wanonayo ki ssente kati ate gwe obeera kujjako nga bakuyise buyisi ng'omwana wa gundi ono gwe baayise ONTV commentator waki ono wa Kabula ogamba nti bampise nja kubeera ku social media biki ebyo naye gwe ogenze kweyiya era tebakulimba sebu America si geyeena si ki America yensi eyina opportunities kadem America nemwe gye bayita land of opportunities Kim yajjano n'agamba mbu omuntu yenna gwe bw'oba oyina ky'osobola nga opportunity weeringa eri straight kankubuulire America tewali kyokola tewali mulimu gw'okola ogutasasula tewali kyoyinza kukola nga tekikusasula ku America ate ndowooza n'ensi endala bwe ziri there is no way n'ogamba nti nkedde ne ngenda okukola n'ovaayo n'ogamba nti tebansasudde tekiriyo oba okola ki kasita oyeteekamu engatto zo ku makya oba okiro olw'eggo n'oga ngenze ku mulimu nsulako oba ngenda ku mulimu ku makya nsiibako you get paid muvala gwe kyogamba tosobola comparing America ku nsi yonna tekiriyo wangi is the best tekiriyo kugambye America nze ne bw'oŋŋamba nti ompe $1 million onteeke Sweden sigenda nkikugambye nti oba onteeke e London kino nkikugamba n'owe London ajja kujja akugambe kubanga omuto gy'amanyi ki nze kate lwaki ate ŋŋamba e London gye sibeera lwaki ŋŋamba e Sweden gye sibeera kuba nja kutuukayo mbeere ng'eyakatuuka nziremu buto okweyiiya nga atuuse okitegeera kyenkugamba nti nze okugenda e London mbango ate avudde e Uganda agenze e London kuba n'enguudo mba simanyira kuvuga naye America ne bwonsuula e California funa bufunyi rento okitegeera nti ne bwonsuula e Denver nfuna bufunyi rento n'envuga kati bwe ŋŋenda e Sweden ate nnya kuba nnyina okuyiga olulimi Oluswidi mbe nga ntandika butandisi naye era singa mbadde emyaka 2 ngimaze Sweden naligambye ate Sweden ly'eggulu ly'oku nsi bajja empangaalidde sigamba nti abaliyo buli muntu gy'amanyi gy'awangaalira enkuba gyekola ki yeetonnya singa abavubuka abato abavubuka abali mu myaka gyange kuba kati gwe abavubuka atutandika ebyo kandi njagala mmanyi njagala ntegeera leka tugirire wano nga tebamanyi kale omuvubuka tulaba oyinza mugamba ki bw'aba atuuse ku America ebintu by'alina okwewala oba oli celebrity kati soke ku batali abatali omuntu waba otuuse manya ekikuleese ekisooka America ekaluba bw'ogireetako amalala ekaluba etanga waliyo dola anti amalala gayolekera ki obusiru kati bw'ojja n'amalala n'obusiru ne bwegattako n'ofuuka ekintu nto ekirya
sigereza ku muntu yenna. Anti no ngamba okugeza biche byoga nti amalala bwe gajja gawerekera obusiru then notandika kunywa bunywi mwenge ne kozesa ebiragala. Bichi byoyita amalala gase okubezaawo awo nogawo gw'omulimu ze sigukola. Okitegeera banda babatya nga nvuga uba. Okitegeera banda babatya nze ngende oli nakugaa waliwo akalimu kenkufunidde nti kaaki ti waliwo omukadde ayagala okukola ki waliwo gende okolewo omukadde nti sikola mu bakadde n'onfunira omuntu nkufunidde omulimu Home Depot bagaba hayalinga ti Home Depot byakwetikka. Home Depot bakola ki? Bahayalinga baba bakola ki? Hayalinga anti abahayalinga ki? Abakozi emirimu gyammwe anti abakozi bateeka wasanga akapande nga nti ya hiring baba banoonya abakozi giba mingi naye olwa gundiyo oluusi waliwo emirimu gy'obala nga tosobola kuteekinga kati bayinza okugaa twetaaga manager ga qualification zo tezikusobozesa kubeera manager nga bajja kuko bagamba nti bayitaaga bachelor's degree okubeera manager w'ekyo ekifo okitege nga togiina kati ng'olina kubeera eno mubaki mubapanga sotinga okitegeera kati egyo giba mingi oli n'agamba nze sibikola okitegeera sinatwalako omuntu mugundi yali yakajja ne mutwala muki mu Walmart n'angamba ate nabadde njagadde naye buli Munnayuganda waagula ne mugamba so what lwasagala bandabe mboki nti Abannayuganda bajjamu nnyo bw'abalaba ne mugamba so what ansagala bandabe nti wenkola okitegeera kati aba ayagala mulimu ki so Abannayuganda bw'obanga otuuse wejeemu amalala okitegeera nti kyenkugamba nti amalala gasobola okuwerekera obusiru n'ofuuka kintuntu nga teri akwegomba. Alan omuntu yenna okwegomba mu America olina okuba nga oyinamu olinaagamba nti gundi oyo bambi ansanyusa yeekolera akasente ke wadde obuze wiiki namba naye nga akasente mwekali muki mu nsawo okubeera buli wamu nga soda tekikuyamba nga tolinaamu okitegeera nga tekikuyamba nga tolinaamu gwe buli akakubye biki kati olaba America n'ensi endala ez'Ebulaaya ffe tufiirwa naye abantu waliwo abajja nga talina wagenda nga naye kyeŋŋamba abantu tufiirwa abajja batumanyi kirungi era tubeetaaga naye waliwo omuntu ajja mulumbe ng'abadde awo ali bowadi mu America kubuulira ngaze kulumbe eyafudde tamumanyi naye awulidde nti wamuvaalayo olumbe beba abava mu kiraabu oba ojje kunkubagiza lwaki ojja otamidde kiraabu ziggalawo saa 8 lwaki tewazze kwemu nga muvaala nga kitalo naye olwokuba onoonya kaggwerawa okitegeera ogenda okola ku saa 8 kiraabu ziwedde bayiika bati lwaki tojja ku 2 ngebe banye embeera eri Uganda ate wano olumbe balujjamu ekiro ne wana abantu bajja kulumbe nga tamanyi yafudde nga azze kulya si wonna naye wali ssebo abantu ajja ng'olabira ddala ava mu kibaala nga n'enshanana gy'ashananamu si yalumbe okitegeera ng'azze mu kibaala ng'abawala ennyambala gye bambala najja mu lumbero mulimu abantu abakulu abasumba obusikaati buli eno ng'ava mu bbaala atamidde kati embeera eyo nti ekutwala awantu ne b'otamanyi n'obakaabirako nga jase oyagalawa kaggwerawa okitegeera so kyembogamba nti abantu balina okwezuula nti si buli wamu nti wendi okitegeera genda awantu nga wakigendererwa okitegeera si kugenda wantu nze abammanyi bammanyi mu America nze muntu si kwewaana buli nnyumba ya America mulimu ammanyi buli nnyumba ya Munnayuganda mu America omu kuba balimu ammanyi Boston yes mu Boston
Nenze abafubbo ngenda era making sure either ngende emisana obanga bukyali nze sisobola kushowinga kulumbe lwa muntu ngamba mu kiraba ujanga nabadde odda nemba nenkoma bukomi bwe kityo bwe kiri naye kati abavuka bana abagenda kati kyakalubyemu kuba kati essaawa eno kwembasi olina okuleka obukaddaga obukadde 5 omubuuka ali mu myaka gyo atandikirawo wano kituufu n'atandika okunoga bw'otosobola kufiirwa bukadde 5 nti ogenza America ate kati kino kankibagambe waliwo abakiina ate tewali ajja kibagamba oli n'agamba ngobedde visa omuntu agoba visa n'ateekayo millions 3 ne bamumma lwaki kushuwa ddiiru siteekayo 5 nenzibalekera wamanye eyo suwa ddiiru visa weeri this is it bwe bakuwa gundi omusingo ogwo n'oguleka ensambya kikubeerako paka ne bwogenda n'okola ebintu byaffe bye tukola bw'otuuka ku interview bakugamba wagamba otya embassy bijjukira oyina omusingo gwe walekayo ne bagutwala kubanga overstaying kati anything kyokola kijja kuba tosobola kugamba nti tekeyo asylum neyitamu because wateekayo ez aga gwe toli looya abalooya eri mu America babitafuta bulala listen to me bwe bakugamba n'essaawa eno asobola okugamba nti walimba embassy lwaki tewagigamba nti ngenda ku asylum n'oteekayo wundi nti ngenda kukyala n'enkomawo si byangu niba okoze bino ebyaffe eby'obufumbo ajakuga walimba embassy akukokka bwe batunyigidde peesa batwagala ogenda okomewo nze bwe nali nkyali vice president na meeting ambassador yambuuza yaŋŋamba ekintu kyo anti nze ndi artist tanyigirwa mu ttooke wa missing ambassador wa America mu meeting ambassador wa America yes tubeera mu discussion nga twalina challenge nga abantu bambi tebakyafuna visa bulungi naye ndowooza baalimu eyo process era etali gundi eyo gundi bondi eyo gye baateekawo akazi kaŋŋamba the problem kankyogere mu Luganda kyekizibu kye mulina abantu abasinga ennaku zino tebakyakomawo ne mugamba nti naffe ababayita tetwadda ne baseka baseka omwana mubawala nange ne mugamba kakati eyo convention yali baddeyo singa twakomawo naffe twamala kulemerayo etuforminga organization eyita bano tuwere omukazi yantunulira ati naawe atukanaseka kamege nemugamba naffe ababayita twamala kusigalayo tetwadda ate omuzungu ayagala omuntu ng'oli honest olimba ala byaseka busesi nandekala ndowooza yakiteeberezaamu naga by the way it's true n'abatali bannayuganda balida n'abalala abaliyo so kati kyakalubyemu mbuuka ng'oli wano sikuwa magezi kuteekayo millions 5 nga togenda kudda kijja kukubeerera kizibu teekayo aga ojja olambula America okomewo bazikuddize okola ki ojja olambula America jangu olambule bazikuddi okomewo bakuddiza 5 gwokola business nti bw'okomawo myezi 3 nga teginayita ng'ogenda ensanga nga bakuddiza 5 go kyengezaako okuga tiketi ya America ya mmeka tiketi eri mu bukadde nga 45 eyawa ya America nyonyi ki tiketi ya America eri mu bukadde 5 kisinzira ogenze time ki pozi ni waliwo n'ez'obukadde 3 waliwo n'ez'obukadde 3 naye muva wala abantu bagamba
Nadala ku byampulidde Boston yawo. Era abantu bagamba bw'otuuka mu America weewale oba bw'otuuka ku Bulaaya weewale community z'Abannayuganda. Beba nti ababeera mu Geena nti. Wanti? Beba ababeera mu Geena. Okkiririza muntu atuuse ku Bulaaya n'abeera mu community. You need the community. Nkubuulira Bulaaya amenya nga toli mu community. Anyiga muliro nga tolina community. Bino byonna bye mugenda muzunga mu nze ndina omuzungu. Bulaaya yokya nga tolina community. Fe kituwangazize Bulaaya community oba oyita ku street. Alani ogamba otya? Olinako alani jangu ekangi njokyeza akanyama. Okitegere? Eyo ye life gye tubeeramu ogenda okufiiringa nga olinga ali e Kampala. Obulamu nga tolaba ku banno nga weesonyiye community. Toyogera ku Luganda. Vane ku Luganda. Naye obulamu obunyiga nga weewaze community. Abantu babeera eyo mu mayumba. Kati nga beevaako. Jukira community yagyewala n'okulabika obulungi tajja kwekolako kuba teri amumanyi gyali. N'omusanga nga akaviiri kakutte. Kakutte nti yeewala Bannayuganda atani amumanyi. Kakutte kati ekyotegedde. Kakwata amaze nako emyezi 6. Ukitegeera? Abakazi goloza omutee mukazi asobola kumala n'anviiri myezi 6 nga nsibe. Kati womanyira nti abakazi bali gumite. Nze bwe mmala olunaku nga sinaabye mu mutwe. Enkeera mbeera bwenti. Naye omukazi amala emyezi 3 nga tanaabye mu mutwe. Kati mulaba edduka. Agira ati. Kati abantu nga yeewaze community n'okunyirira abatanyirira kubanga talina kubanga abakyala abo balaba naddala betubeera mu community yaffe. Amanyi bwe naafuluma mu store nja kusanga muvaala nandabe nga nfaanana bubi bwe ngenda mugundi nja kusanga ngenda mu kalibu nja kugwa ku munaye ogenda ne ku chaachi bajja bali smart bajja banyirira bajja bakoze eki naye Omunnayuganda nga yeewala abantu bw'omugwako ogamba ki osooka n'ogamba waffe kiki mulamu kiki kubanga yeevaako abeera eyo tebali amumanyi community gyalimu bazungu they don't care wayambadde ki era omusanga alina ekipale kijiini bayike alina bayika tagolodde. Ne abalenzi bakirimu. Nekambuuze lwaki abantu abamu ku Bulaaya tebagolola? Kisinziira. Kisinziira. Oli najja nga leka kale waba wakakitegeerekeka. Nene muba ku mukolo nga ku yuna. Olina omulanga yazze naye nga teyagolodde mu bintu bya kizungu. Era ne Uganda yali tagolola. Aba yali tagolola. Abantu abamu emize batambula najo. Omuntu eyali omukyafu ne boli musange Bulaaya era aba mukyafu. Ate yali omuyonjo era ne Bulaaya aba muyonjo. Bwe bityo biba. Oyita kulimba mbwa muze naguyigidde Bulaaya nga wagenda olina emyaka 3. Ng'oluzungu luganya oluyiga. Emize ogiyize naye oluzungu luganya. Na oluzungu terusobalema muntu ku. Naawe. Anti nkugamba bw'oba oyiga nnyo. Tinayiga emize nze ninga abazungu sigolola oluzungu nga luganya. Lwo luyige boli nabo boogera Luganda boogera luzungu. Tebakulimba emize gyonna gye wajja eno yonna ogisangayo. Kyobola nti abantu obagwako nga tanaaba n'ow'omululu yennyini nga yaguyina eno era n'eri aguyina mu Uganda. Ng'omuntu ayina omululu kyenkugamba nti abantu ogwa ku bantu nga bayina emize gyabwe eno nga n'eri bagiina. Oli n'obeera naye nga roommate nga naye emmere agiwandiikako erinnya lye. Ku America. Anti muli mu roommate firigi mukozeseemu. Naye abantu abalala obeera naye ng'emmere bw'agireeta ya nnyumba yonna. Okitegeera? Tinze bwe ngula grocery.
siteekako mbu ate amazzi gano ga mugundi naye ate nga waliwo ababiina kati bw'otuukira ku muntu bw'atyo lwaki toyite gundi America genda ng'osanze awandiika ku mmere gy'afumbi emmere gyakoze ki anti afumba akamere ke n'ateeka mu konteyina n'ateekako erinnya lye nti muva wala zino kati gwe jangu ozisuumulule naye aba mutuufu ate mwana wa nnyoko naye ate waliwo abantu ng'alina roommate ng'eringa famire nze mbadde n'abantu nze ng'ewange baroommate bennyina oba era oli akubira n'agamba okomawo leero emmere girese ku gundi banaye mulye ku mmere okitegeera naye olina omusanga ayombera amatooke yaguze amatooke g'eboxi oliddeko amatooke 2 kyenkugambye kiri nti waliwo families waliwo abantu ng'omululu yava nagweno otosobola mwewala omuntu oyo yali omukodo nga tavaako nnusu ne bw'omusanga mu America aba tavaako nnusu ne bw'omugamba mpaayo olw'ettaano wano n'omusanga mu sitowa sente zanzibula waliwo ka sitowa mwe ŋŋenda kati oluusi oba toyagala saza kaadi ya $5 nga bw'olonze butono oluusi ngeza simusanganga oluusi oyinza osanga munno n'omugamba mpaayo 5 saza kaadi naye oli n'akugamba siina kiri kyenkugamba ate n'osanga omulala n'omugamba nti wange mpaayo $10 n'akikuwa kitega byebyo abangaakubulayo omuntu okuwa $10 anti kyenkugambye abantu owangala ne baani ffe tubeera n'abantu n'obeera naye n'agamba muvala biru kangisasule kitegere n'akusanga n'agamba leero muvala nga toli happy tolinaamu nkuweeyo $10 bangi community zobe abantu bowangala nabo ne lwaki mugamba abavubuka naddala abalenzi bojja kubulaya weewala abawala sooka okonzoteri ng'okole anti abawala relationship ye Bulaaya ebiseera ebisinga egiramu abaana ate oluusi omwana ajja nga tewonneeteekateeka kati omwana bw'ajja mu bulamu bwo nga waakajja oyinza America eyinza okukutama yes waakajja kati Alan bwe mba naakajja nga nsulawo ate nenfuna omuwala naye basuza musuzi naye mufunyisa olubuto mbeera ki gye tuteekawo nze nsulawo n'oli asula wa sister we nfunyisiza olubuto olaba embeera gye tutaddewo ebe tulina okufuna ennyumba eyaffe naye ennyumba eyaffe Alan gwe gweolina okunfunira ennyumba kubanga sinnabeera mu status ejjayo nnyumba n'omuwala tannabeera mu status ekola ki ejjayo nnyumba kati omulenzi yaakajja okwewala ebyo ajja kufuna omuntu atali mu myaka gye okitegeera osanga omuvubuka nga Alan ng'alina omukazi myaka 6 okitegeera anti lw'okuba nti ayagala survival okitegeera naye sooka osetolinge ffe twamala emyaka 2 age nze namala 2 nga sirabye ku muwala yenna 2 kati ng'olina kyolina geisha nalina mukwano naye gwe emyaka 2 ogimanyi ng'obadde eno ng'oli serebu naye nga nammwe mubeera mereyo mu yuna era tosobola munnange kati Bulaaya kamukusomese bulungi n'abali wano munsomese Bulaaya we wantu wootagamba nti ngenze mu kiraabu tinja kuvaayo n'omuwala ngende naye eka bintu byakunnyonnyola nnyo olina okunnyonnyola omuntu ogenda muwasa togenda muwa tebiringa wano tinzukuse ngende nga Munauganda ye nga Munauganda
oyina okunnyonnyola akatabo kalamba. Era ne buggwa weekend ejja neddako biki nga temumiitinga nga mumiitinga naye ng'onnyonnyola kati waba agenda mu mwakyanga onnyonnyola n'otwala ku ddina ng'oyogeza bulumi si bulumi eyo embeera nagiyitamu tubulaba omugagga bw'ayoya ekibumbo ttante gulooza lwaki njija nyeeno nakoowa embeera ya gundi kunnyonnyola obanga wandiika ekitabo munange anti nja kukuwasa beki ate kuli oba olimba muva wala olimba abaana kankubuli abawala bebweru n'abalenzi aba ayagala omuntu owaddala era omuntu mukazi wo bwakugambanga nti ali bweru beeramu akagamba ntayenda kubanga okunnyonnyola kungi naye mugwa mu bano ba fresh abaakajja ate baani bajja mirundi emeka kakati bwe tubanga mu Boston tuli abantu bameka omuwala najja omu nga tugwa mwoyo ffenna era wabaawo ababagwamu n'amutwala okitegere kuba nabo baba beetaaga survive n'amugwamu nga yakatuuka n'awasizaawo kuba n'abalenzi gye bali bambi ng'anoonya muntu naye obulamu bw'omu si bulungi obulamu bwa Bulaaya ng'oli omu bumenya oba oyagala muntu mu kiggale naye ate batugamba ate ofuna omukazi n'akufuukira akayinja mu ngatto mu nnyumba awo kati omanyi abantu abamu babyogera jasi kunyumisa na kulaga nti basobola okwogera waliwo abantu bemutera okukyaza ku gundi zammwe nga tebagwanidde kwogera ku marriage ku Bulaaya yes kubanga tebalina kye bamanyi kitegeera tatryinga nga nako kuwasa naye abo ayogerera abantu abafumbo gye bali abaggumidde abeetongodde ng'obufumbo bwabwe buyitirivu olaba baagalana okitegeera bwe tufunayo omu bw'ati n'agira ate tavumiriza bantu mutwalo mulamba okitegeera bantu gye bali mu bufumbo bwabwe emyaka gyonna era kisinzira mutegeeraganye mutya okitegeera be bano abatomera nti kyekyovala nkugambye nti obufumbo relationship zeeri zakunnyonnyola oli aba ayagala akutegeere jjukira akusanze Bulaaya tagwa mu muntu gwatategeera kyovala biba byakola ki byakunnyonnyola nnyo naye nga obufumbo abantu bangi abali happy mu bufumbo bangi kuba na wano lwakuba teboogera n'obufumbo bwa wano wewasinga basinga omaatha naye bwambirigo basinga omaatha basinga wano naye abasajja ku Bulaaya tebaagala kulabirira kyo kizibu olimbye nga nsanganya abakyanga basinga omaatha era nabo bangi ku Bulaaya abasajja babatadde ku gundi mugiyita mutya child support ey'empaka teri musajja ayagala child support kankubuulire abasajja balabirira abaana ekino baleme kukulimba kubanga child support eyo giraba omuntu ajja n'akuzaalamu omwana kati ye bw'akukoowa oba oluusi ng'afunyeyo omusajja omulala bwe mutategeeragana ye ng'agamba saagala kumulaba mu bulamu bwange weekitugatta kyeki mwana kati okusalako nga togenda mulaba anyway is child support ng'akuteekako child support sente bazikutemerako eri kubanga wano ojja musumbuwa abaana ndeese emmere biki sente ku mulimu bazitemerako musajja kyakyagala tekiriyo bazitemerako eri esente zendabiriramu omwana wange nga siri ku child support ntono nnyo okusinga lwaki ate embeera bwentyo lwaki nzikiriza okugenda ku child support bakyala abamu balimba baami balabirira embeera eyo ejjawo nga relationship efudde
kati ng'oli side emu bwefuna omuntu ne wabaawo okusika omusaaga mulaba abasajja bokka yabasajja bokka simanyi tebabinteeka sigibeerangako siri muzadde nnyo mu Bulaaya siri muzadde nnyo tolinayo baana nyinayo mutabani wange mu myaka 18 abasigadde bali wano Mama wakatema bulungi. Namala. Wakatema bulungi abaana nogawo. Munange Bulaaya abantu balowooza oba nnyina abaana. Naye osanga omuvuka nga myaka egi alina abaana 6. Myaka emeka? 4. Mu Bulaaya? Mu bakazi aba. Kati ate abakazi bambi batomera nnyo abavuka bano abagenda nga bali smart. Aba bawanvu aba 6 packs. Allah. Oyo jamusanga alina obwana 8 mu mwaka gumu. Ate ebiseera ebisinga abavuka embeera balema. Lwa mbeera eyo. Alina nazaala muono nazaala buli mukazi amugwako abalowooza afunye nnyo. Kumbe smart wire. Would you advise omuntu okuinvestinga sente ze back home income ewakene Uganda kubanga kati goli ku ground Roma oluddeko kati ate kati oluddeko nnyo but would you advise omuntu okuinvestinga sente ewaka and why? Nenga si nyingi because nze advise jempa abantu bwoba okoze investment one ng'oli Bulaaya make sure until in the next 5 years you are coming back. Neyo bango koze investment nga ebigere ebyo byonna biri Bulaaya. Totekayo nyingi. Tekayo entoneso okubezaawo ngoze. Kubanga how can you invest all your money? I want to jomala omwezi gumu. Eno ina bangalo ya bilioni 2 eri osula mu muzigo gwa $100. Jomala emyezi 11 ate gyosula mu muzigo. Eno gyomala omwezi gumu gyoyina bangalo. Naye nga abagikolamu abasaawo omuddo bakusinga okunyumirwa. Okitegera? Asikali akusinga okunyumirwa be bantu bowulira nga yagiteekamu muganda we wano. Era bannayuganda mbakubiriza bw'oteekanga muntu wo mu nnyumba wakiri mufunire awalala wabeera wano tekemu abapangisa because muganda ajja kuwasizamu omukazi gwobeere ye Bulaaya mugambe myaka 2 nkomawo amuteekewa ne bantu bowulira nti yatuuse n'afa. Okitegera? Kubanga wamumanyiza obulamu obulungi emmotoka avuga SUV yo bw'omugamba nti Bulaaya anaatera okuntama nkomawo nti okomawo wewa. So abantu njagala okola investment eno ng'omanyi nti gy'oli bannanga awantu wootali kizibu nnyo okuteekawo ssente n'ozisanga nga bw'ozaagala. Olaba mmwe abali wano nkubuulira musajja ali wano ayina biki naye alwanagana nababbi alina faamu alwanagana naye ate gwali miles and miles ongamba otya nti ojja kuinvestinga sente zo z'okoze zonna nga toli yeeno ne bw'aba maama wakikukola kuba manyi toliiwo. Nze nkubiriza bannayuganda nti teeka sente woolaba. Gula kondo wali gula ennyumba e Bulaaya nti ennyumba y'e Bulaaya ina security ina value erinnya buli lunaku. Okitegeera? Nti ne bw'oba ovuddewo value yayo naye gwe n'ozimba. Nze waliwo omukyala naluli namukunyumiza by the way yampeeza ne ku sente nga nebaza awo waggulu awo ennyumba ye eri worth bilioni ngezi 3 ali mu myaka 7 ku America. Naye akyayiriba namugamba maama ko ebintu byendabye okolerera ki? Ne mugamba tundako ng'alina neyemukono ne mugamba tunda keeki ekulabirira emyaka gyo gyonna egisigadde mu bulamu. Ng'okeera bukeezi genda mu jiimu biki
naye oli myaka 7 okyayiriba n'abaana ku shifuti abaana ab'emyaka 3 mu Amerika jukira gwomaze yaaga ye yaakajja ali mu myaka 2 ye n'abavuka bavuka banne bono balenga gavuka bannaye bavuka banno nga muntunuulira mu kamera maama wo ne taata we baba bakukwata ne bakuleeta mu Amerika ddala lwaki okyabakkiriza okukola ng'otuuse bakuleeta ne bakuweerera nedda bye bya kisiru abazungu bo nga bakiina betukopa bakiina abagamba abazungu tebalabira bakadde baabwe obadde ki betukolako ng'abaana baabwe batusasula ani abasasula si bo babalabirira era osanga omuzungu nga ye atambula butambuzi kunyumirwa nsi bibano abajja mu Afirika kulambula abaana baabwe be babakola ki bakolerera naye omwana omuleese omuweeredde atandise okukola abamu baddokita afuluma okugenda okukola naawe n'ogenda okole oli mu myaka 7 tekitujjaako kuba nti twava eno ne kalicha yaffe omuzadde bw'aba kukoleredde okuva ng'oli eno n'akuweerera n'okula n'omala n'akulinnyisa ennyonyi mugambe nti ekirabo maama kye ŋŋenda okuwa bw'oba obadde okola hours 4 a week kolayo 7 just to make yourself ki kubanga oba tokola oluusi olwala wakolayo 7 ebirala ebisigadde nja kukola osanga omuntu ku Bulaaya nga maama wa myaka 67 ng'akyapatikana ekirala kye ali ku baasi agenda kukola abalaba bateeka nti jjajja babysittinga abaana naye mumanyi obuzibu bwe muteeka ku bajjajja okubawa abaana aboogera oluzungu olumerika nga jjajja tamanyi wadde okuwandika erinnya lye okitegeera awo okumuwuliza ajja kukubawo mpi kubanga tayinza muddamu n'ategeera okitegeera so bajjajja be tuba tutte bamaama baki omukyala mukulu yakuzaala n'akuweerera n'akola ki bw'oba ng'osobodde mukama n'akuyamba mukaddewo mulimu abaleeta bakadde baabwe ne babatwala mu bicuba of course nawe nga maama kola maama anti ne babalezesa abaana bikoze bitya kirungi kuba naye yaba yeetaagayo kasente naye nze ababalezesa ne babawaayo tewali buzibu nze ati kyenkubiriza abantu baffe ababeera e Bulaaya kino si kya Amerika kyokka nti maama wo muleete mutwale bamujjanjabe akomewo bannange embeera y'e Bulaaya temugisibira munnyo bakadde baffe eno omukadde aleka embuzi ye nemubeera ku bwongo nga ye stress gy'ayina oba bambiziridde ente zange oba obukoko bwange bukoze okitegeera naye nga gwe omukuumidde wali mugundi muleete enkyagala nnyo bakadde baffe okujja kubanga tulina okubakebeza ne babajjanjaba abamu baba n'ebirwadde ne bakola ki buli mwaka mutikkeyo omulundi gumu mugambe maama jangu bakujjanjabe mumale addeyo si kumusibira olw'okuba gwe oli ne bbaawo mwazaala obwana 3 no kino nze abantu bajja kunyiigira naye si kyagala mu communities ez'enjawulo kabe Munnayuganda gaali Sweden babiina n'agamba kandeete maama ngenda kuleeta maama olw'okuba ozadde ne mumeeke nga bakadde bammwe nga babybysitter okitegeera omukadde ogwe waalireese n'omugamba kankutwale mu ddwaliro bakujjanjabe biki mukoddomi we ali mu same house nyenyazaala okitegeera ono Bulaaya tekitujjako kalicha yaffe ebintu byosanga ng'abantu tebakyalina mu nsa abuuka Nyazaala n'agenda ku shift Nyazaala ne mwesanga mu fumbiro okitegeera bakikola nnyo olw'okuba azadde abaana nzadde abalongo kati ate nzaddeyo n'omulala kateete maama bw'omukadde oyo manyi kyoba omukoze omukadde aleka enkoko nnya ne zimubeerako abaani aziyingizza
neighbor we bambi mukyala gundi alabika bambi kati oba mama nze njagala nnyo Benazo yaleetanga mama main ng'ajja ne bamukolako mama n'akola ki n'akomawo eno okitegeera naye era nebbanga nze nasangako mama Benazo twanyumyako naye nangamba mayi waliwo ebisolo byange mbirowoozaako ebisolo bye okitegeera so kati embeera eyo eba making okufiiringa bambi neighbor simulabyeko biki waliwo omwami kamukunyumize omwami oyo twali eyo kitintale kati omwami oyo muwala bwe namutwalako e London bino abaana be bayita abazadde kati omwami n'atuuka e London n'okumuleeta bamuwalula buwaluzi bwatuuka e London yamalawo olunaku olwo ng'amanyi passport ye weeri bano we bagenda mu kushoppinga abaana nabaga nsigenda bagenda okuva mu shopping nga taata ali ku kisaawe kati bakubira taata bamubuuza oliwa andi ku kisaawe wano nkyate okiki tya ngenda ka Uganda kati omwana abuuza taata kiki ekikuze taata twagambe tujja mu vacation weeks 2 agamba waliwo omupangisa nkubidde musinyaze gaspa kolinga ennyumba zange zijja kujja omuliro n'obulamu bwe mwandeeseemu sina kyendaba wano ayina naga taata twagaye tugenda kulambula tutwaleke mu Central London tukole naga okutuuka kwe mwanvuze nga muzijja okukisaawo kyennaakafulumako kyennaakalabako sitesire kyennansanyusa ayagala yabadde asuubira mutwala mu lubiri lwa Queen mwe mutukuumidde mu nnyumba omulala namusanga awe Boston omukyala nali mugundi mu store nga ngula bintu ne musanga ndagamba mwe wala bulijjo nkuwulira bannange ne mugamba maama wazze obeera kuno nangamba najja myezi 2 naye banaye wano sisobolawo nze sisobolerawo ddala kati nabadde awo neighbor wange yafudde gwe tumaze naye emyaka aga simugiziise nako mpulira obulumi nga ye kyekikola kyekimutta so embeera eyo nayo nze nkubiriza Bannayuganda ti oba ng'oleesi mukaddewo ng'akuleesi tuuka emyaka gy'omutuukako mugambe maama katokola ummula kankulabirira emyaka gyo egisembayo kubanga abazadde batuweerera lwekyo in future naffe tubeere nga tukola ki nga tubalabirira kati gwe omuzaddewo omututte oli naye embeera gy'olimu abalina amayumba nayagala nnyo mukwano gwange ono bamuyita Paradise Paradise alina kasitole ke yannyumiza maama we yali nga akyali mutototo bwe yatuuka eri n'alaba nga bintu bisoboka n'akolera maama we n'amutwala naye yaŋŋamba nti kati maama era we kiba kiganye maama mulinnyiramu yes waliwo abantu nze ngereza nnyo ku Benazo DJ Benazo abantu ng'alina ennyumba ye ennene okitegeera ate yiye mutabani omutabani kirungi bwe ndeeta maama nnyina emaka gange manene okitegeera maama bw'ajja n'abeerawo ne mujjanjaba nyumirwa nnyo okumulaba ku maama wange yanze era sirabangako jjajja Main ng'akola nti agenze mu store nti akole agenzewo omukadde akole ekyo nkimwako obujulizi jjajja Main simulabangako ng'akola era Benazo asobola okubeerayo emyezi egiwera naye nga tagenze kukola naye abantu abamu ali mu lumwezi so yembeera mpanvu nnyo era bwe tulifuna obudde tujja kudda nze tukyogereko nti abantu abamu aleeta oba mukadde we oba senga we baani nowulira nti maama wagundi yajja naye nga temumulabangako mu community katafuluma nnyumba nga bamuggalira mu nnyumba nga tebamuggalira nti oba bamusibiremu ate kati alagewa abaana be omwana we akola 7 days a week ajja kiro naye baka naddayo ono yaliwo obwana bw'amanyi bwana buto bw'alabirira awaka
kati oli nakola 7 days a week. Ne gwe omanyi omukadde ekyo ekintu kisobola omutta oluusi. Of course. Bali mu nnyumba emu bwe yeetoloolera ng'amanyidde okubeera e Uganda n'agenda mu lumbe lwa gundi n'agenda ewa gundi. Kyovula abakadde ba wano kizibu nnyo era obawulira lwakuba nti obujjanjabi si bwe bulungi ennyo. Naye singa bwaliwo singa bali gumite. Era abaana balina ssente wano bakadde bawangadde. So nti abantu abamu ebintu ebimu balina obyegendereza naddala yiyo Bulaaya nga bwetambula. Naye nga nze singa maama wange namuyina singa ajja buzi kumujjanjaba n'akomawo. Mu comment section yawo oba otutera obubaka muvala bonna bokyaliwo ojja kujjako mu studio zaffe twongere okugira njaga kujjayo kubanga waliwo bingi ebyawano tetwogedde ze tutwogedde issues ng'ezo zinyuma bwe mujjako ne muzoogera bannammwe baziraba oluusi abamu bakyusa bakyuka kale ebigambo byo bisemba tuve wano. Ebigambo byange ebisemba njagala kubaagaliza mirembe myereere naddala bannayuganda babeereyo temugwamu maanyi. Tewaba abamalangamu amaanyi bano abajja abamaze omwezi gumu n'akomawo n'agamba Amerika eyokya ate amalemu gwa amaanyi amaze emyaka 10. Gumanyi investment bannayuganda ze balina. Amayumba gali wano nakolako jjooka awo emabega dda myaka ndooza ng'ena. Nenga omuntu ajja ku TikTok n'avumirira abantu b'e Bulaaya nenga ate ali mu nnyumba yawe Bulaaya kwali kwakolera TikTok. Okigera n'avuma ab'e Bulaaya tebayi abantu balina business wano balina amayumba balina ki tosobola ganti Bulaaya manya gundi Bulaaya geyeena kugwe naye awalala kiriya. Cruise exclusive gwe mukutu Alain Cruz gemanya sagala kubanga ate nsukako wano nkoze ne Francis okulanga tukutusako wako no singa tubadde mu studio yaffe wali eri twalibadde tusobola okweyongerayo mpaka naye leero tukoledde outdoor so obudde bugira so obudde buba bukendera light ebeetu affectinga katalekeka katalekeka njagala kugumya mwanyinaze Mama Fiina tebigenda maaso ebyo byonna nze nkusabira manyi omutima gw'omulungi manyi byokoledde bannayuganda naye bannayuganda nakigamba ne Brian White ngamba bannayuganda tebategeera si kutegeera nti tebajjukira no kubanga omukazi oyo ayambye abantu bangi naye ndabye ku social media nga nzo nyongera kugamba kano kajja kutuukako beera mugumu waliwo ffe nga abakumanyi way back biyo kyo nakyo kijja kugwa oyo mukyala muzadde temusobola muteekako kintu bwekityo kinene nnyo nawulidde bubi nnyo nakati temusobola muteekako kintu ekyo bwekityo nga n'abaana biwe bali mu nnyumba kibi nnyo kutumidde nnyo Mama Fiina. Kale sandyagadde kusukkako wano olunaku olwaleero fonna omuswe bulungi mweraba.